oba sente zaade zivaamu zigenda kuyamba balokole bano. Zaade zigenda bizinensi ye buli omu ne bizinensi ye. Abasumba obutalabikira ku kivulu kya Pastor Wilson Bugembe kitegeeza ki? Buli omu Katonda amuyita bubwe. Era Pastor Bugembe yaloze kivulu ne kijjula. Madde manye nkube yasabye yaloze. Yegwe yabadde ababaddeyo babadde abasinga ndoza badde bazze kutendereza Mukama Katonda. Bazze ku kivulu. We yabagamba konti eri crusade. Concert. What is meaning concert? Bugingo yabadde overnight chovala teyazi. Singa teyadde overnight. Naye yagimanyi kambuze kivulu yakimanya ko. Yakimanyako. Tabera mu ggwanga. Singa teyadde na kivulu kye naye teyandize. Yandize manyi. Wenga basologena mu kyakathani kusasira ku Serena. Ngate simolokole. Nirwa ko yadde n'ekivulu kye ne Kanani. Hey, Abasumba balabo babadde ku kibadde n'ebivulu byabwe nabo. Lwaki bagenda kibakakatako? Obwegasi bwe babuulirira Katonda batuma kwegatta. Yabatuma kukola ki? Kubuulira abantu ba bulijjo njiri. Oli buli omali mu business ye tebabadde na sente zasula mezi. Kwa mwaka faananyi bantu baavu. Abantu bewalabye wa Pastor Bugingo nga ajjuze ekivulu kye gwekyo ekivulu kyempita overnight. Ekimu kye yakoze kulangirira show ya Levikson September nga 3 ku byemu ku ebyo kozi yayimirako ku kituuti mugundi mulancha oba kinaga abanantu mugendeke wa Bugembe kamuza yayimirako ate yo njiri eno yabadde njiri eriwa ya Levikson ekivulu kya September buli akukkiririzaamu. Abasumba bameka bayimiridde ku bituuti ne bagabana ennaku z'omwezi nga 3 June tugende ku Hotel Africana. Bandi judde nnyo Hotel Africana babagobera ebweru. Ate nga tebaga kumenya ddembe, kumenya mateeka. Webale nnyo. Amakanisa gonna gali tugende mu Kampala wokka. Pastor Kigana na Emya nagabane tugende wa Pastor Bugembe. Kibakakatako. Inga abalokole balaga amanyi balage massiveness bagamba nti abayimbi bali abensi ennyimba zibasusse. Nyimba ziri waggulu. Mpaya abasumba basatu. Abagiya ne bagamba twagenze embalala ntoto y'abasumba mukaaga. Era batandise chache z'amaanyi. Ekyo bakikola. Mpayo chachi hangani. Ngakutte kuyo banga tuteyo chachi. Agenga bugamba nti nogamba nga gwe bonzo okugamba. Nazo talent ya Jackie Kizito omuyimbi. Era nino muteka mu center ayimbe. Omusoma naga Katonda omwana no malabe mu amafuta agenda kufuka amaanyi kati jangu otandika okola no chachi kuzimbide chachi bweti. Naye mmwe muzanyire ku bantu. Naye nze kinyumira ku bantu mpozirwa ku bantu Bugingo beganga. Naye bate weganga bulungi abantu bozanyirako balina empewo zaabwe zijja baluma bani abantu bokukanani buli muntu ajjawo nga alina empewo gy'emizimu gye zijja lumani kati oli bamusabira omuzimu tojja zaala ojja kuzaala ng'omuzimu gwagamba omwana ono okuzaala amaze kugula nte yange gye yatunda kati tojja zaala ekikuliko kikutegira nga kikwata makula neno n'omuntu ababba wa munne mu gundi ati kyegamba olaba bw'oba teweeganze bulungi era makula mama wange musabira nnyo ku machano lweggo nti ayinza osabira omuntu baawe n'amuteekako omukono jjukira omateekako omusajja katomanyi kikwambala okimanyi nti omuzimu guyinza okuva ng'omuzimu gwalina gwagano zaala Bugingo n'agukwatako ojja zaala bamma muzimu ne kwata olugezi alaba Bugingo bwagenda nago Bugingo akwata ku muntu omusabira nti bannange omuzimu gw'obwenzi omuzimu gakiruga Bugingo si mwenzi kuba kati alina omu gajjula kati strategy nadde ninze ndabe Pastor Kayanja aguze tiketi z'abukadde butano ku kituuti kya Bugingo. Pastor Bugingo aguze tiketi ez'abagoberezi be obukadde 3 ng'ate yabasaba atabagulire yabasabiriza atagulira abagoberezi bwalino nakubwa olyogenze mulanchi awo ba overnight n'avayo nga tasabe kimu kya 10 bakiwayiwayi. Pastor Senyonga aguze tiketi kwa Pastor Senyonga yaleta Pastor Bugembe okola ki like mugundi okuyimba nokola kino omuje Masaka yomukwabo actually kiri kyo badde ogamba era Pastor Bugingo era Pastor Bugembe era Pastor Bugembe awannyo Pastor Senyonga ekitibwa Lwaki nga Bugingo bwakiwasirwa dda entegera zaffe zonna fena banjawulo n'entegeera tewali alina ntegeera yanjawulo abantu tuba tutegeera twewunza bwewunza
abantu tuba kyoga Bugingo takimanyi nti sukali wa bei mu ggwanga Uganda. Amugulawo. Wangi? Amugula ddi? Anywaki? Sure. Bagambye nti oli yawangula challenge ya KFC. Osonga nti Susan Makula amanye engeri emmere gyeyo kyamu kugoni nti emmere ekwokyezza. Naye sekyuka Bugingo nga yakajjawo ng'anywa kisplash ne keeki kyekyemisana. Sprite byebimu byonna biba byakunywa. Asabira abo abantu ebweru naye okugaggawa tekyetagisa bbanga ddene. Bale Kimbo yakoze gundi. Lindako Fad. Susan Makula asokuyimya mukabe bana abakyala mufumbe bwe muti ba mufumbire bwoti inga yawangula guli ya Cafe Javas nga kati ababulirira ki yawangula guli ya CJs olumba owangudde CJs nze kimo Bugingo abagamba nti mumwogerako nete muneke mukoze mu ggwanga ye alina kyakoze akoze ekyo okubba abantu asaba busabi okwawula yawula mu bantu ngani okuvuma abanavu novuma kitaawe yavumani banna Pastor Serwadamu wa mmere sebo nga Bugingo ayimirira nti bannanga omuzimu gw'obwenzi owai tongezezaako okwako bisirani nkusabira nnyo olaba ndi mukunaaba emikono gyonna Bugingo gye yanteekako ginve tolekanga w'abaana bo sebo tolekanga w'abaana bo yagala nnyo abaana bo nga Bugingo yakusabira osobola okubeera waawo Bugembe yakoze ensobi omusiraamu bw'akola ekivulu baswaba akasumba bakiteeka mu Africana ya BMK musiraamu bali bakitadde mu Africana bakola conference bagiteeka ku Taji Hotel ya musiraamu okitegedde ya muki musiraamu Bugingo alina yikameka ezettaka wali kanani 8 kitundu ebyo bisawo kyogala tekuyinza kujjako kivulu kya gundi lwaki tebategeregana nga abagundi kale wa Bugingo tugeze kale si Charlie Vixon kigena beera kolo lwaki tekitaddawo lwaki mbuli awo muyimbi lwaki bakiteeta ku kya kanani omuyimbi omulokole lwaki tategereyo shona agiteeke kanani kale ku nnaku ezitabeerako overnight nafuna olunaku olwo oba Saturday nateekako ekivulu kuba singa bwe siba sindiga bwe ziba sindiga bwe ziba siki sindiga buwuliriza nnyo Pastor Bugingo Pastor Kayanja Pastor Serwadda ekintu kye balimu kye bakola babbo ne bebekulu bakikola dda kitya twekubagana music ne kamiliyoni atambule mubuulireko ku byemu omanyi ne Bugembe azunga nnyo kati wamulaba wa Bugingo wagaye simagoza buli akulaga amannyo nti abagaseka mbwa yagala okulaga obwegasi gwa batankuulo lyoko bagatte omanyaga nnyo okwegeziwaza mbwalaga mu eddiini egamba Katonda agamba Bible egamba tulina kwegata ojuka ka video munyaga nnyo ate ensobi by the way kyalemesezza Bugingo gende wa Bugembe kikino wuliriza Bugingo mazima kyoli kitaawo Serwadda gw'ovuma ekyo odota ku kituuti kyani kati Bugingo atamanyi kama mabulire olaba enkola ya President 7 ya Bugingo President 7 byakola Bugingo abikola 99%. Yego cyane tozoga President 7 amazima ngata ngane yagamanyi nakugoba bugoba nagoba ngoli ala minister okimanyi nti America kyambadde yagamba President 7 yagamba bane tuluddewo abantu batukoye nekimugisa kuba minister agoboli kati tuje tunonye kwa America cyane oli tomubuulira mazima ng'olwedda agamanyi ekyalemesezza Pastor Bugingo ekimu ku bye tusuubira gwe ssebo Bugembe wayimirira ku kituuti kye n'oyogera amazima ku musajja agamanyi beegatte ku nsonga ki mwoli kitaawe toddamu muvuma takimanyi nti kitaawe oba tikyatamanyi nti majja kulaba era nze era nalaba feesi ya Bugingo nga bali ku kituuti Bugingo kati bw'otitegeera nti Bugingo asanyuse nasanyuka ekinze era bwe nabalanga agiramu ngamba bw'aseka bulanga asese n'akolaga alina eddiuli wano nagira akazigo manje sorry akazigo naye akaki akazigo kazigo kabeera weno anti oli muvandimwe okay akabo oba bubeera eno nagira amanye mbango ogisongera kale kazagira omanya goza wasanyuse nnyo
munsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa eka ne mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku maliro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe 0773 216 588 oba 0703 824 Note 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Tubaniriza nnyo bannaffe abali ku mikutu Uganda ey'enkya saako n'eyo media era mwe bali kubeera nga mutuwa obubaka nammwe abaagala okulanga bizinesi zammwe mututuukirire yadde embeera yakaweereege tusobola okubeera nga ate tulaba butya bwe tusobola okupushinga n'okukwata bizinesi ne tugikuba abantu mu maaso ne tugipromoting oba ne tugirambuza abantu bonna ne bakitegeera. Mikutu gino ennaku zino gikyase nnyo era tukkiriza nti egirina okubeera nga ate giyitibwako okubeera nga tu promoting ebintu ebyenjawulo muri business n'ebintu ebitali bimu. Nze muzikwaga nga Moses wamala tugoberere ne ku mikutu gyaffe emirala ku TikTok Uganda ey'enkya yo media, ku Facebook Uganda ey'enkya yo media, ate era ne ku Twitter buli wamu gwe buli wosanga teeka mputesi Uganda ey'enkya oba yo media tujja kubeera nga tukwatagana. Olwayo tugenda kwogera ku bintu bingi ebyenjawulo naye kansooke mpe Uncle Bin omusajja yekka eyasigaza engatto eya 1962 akyagirina n'ennaku zino ajambala ng'agenda okukola omulimu gwe ogw'okuvuga booda. Mulimu guno muzibu nnyo ennaku zino era bakola nnyo ekyokunzika piki. Kizibu nnyo okutambula ebigere 4-5 n'otasanga mukulu ono ng'awunzise piki booda yo bapiki. Tuli naye ali wano era njala mukubiseyo nnyo ku show eya Pastor Wilson Bugembe. Katonda w'abanaku yabadde mwene ensonga. Sebo mukulikeeyo nnyo amafuta ge gakwebasizza. Olowooza ku bbeeyi y'amafuta kiki? Sebo Uncle Bin ki tasuze mu kivulu. Mwasuze mu kivulu? Tasuze mu kivulu Bugembe. Mwadde manye wa Bugingo nti ye nadde nyagenda mu kivulu kya Bugingo na sasobodde. Kozi ne yali n'ekivulu kwolo. Yadde n'ekivulu Kanani. Kiti yabadde eri. Ate kati yali badde akwasaganya bintu bibiri. Yabaddeyo naye n'ekivulu eno. Ekananirani. Kivulu oba? Kivulu kibadde bakita bati. On Friday bateka campus night. Ku Friday so overnight. Campus night. Anti overnight. Over kitegeza ki? Over kitegeza ki? Kale bontu bagamba overnight otegera ki? Okuyita mu kiro. Okuyita mu kiro. Overnight. Over kitegeza ki? Gwe kitegeza ki joli? Kale baganti na hangover nyimantegeza ki? In brief babukowo mwengu bakulemedewe ekintu kyonna kyonna si mwengu okana ye. Wenja no ngamba kati. Oyinza okulya ennyo. Kale wenja no ngamba emere ye. Session yakasera akomaze. Wenja no ngamba ku kyane ngati so over. Bakyo kitegeza ki? Aweddewo. Kati overnight. Nti ekire ekiweddeko byagala okugamba. Webale nnyo.
oli abadde mu kire ekiweddeko mukulike eyo byabadde bitasooka ontereko emboozi katonda abanaku yazze yalaze amaanyi yawesezza omukono gwe oba ekivubi kyawute nakagenza amafina namuwa akadagala kamukukumba ne Bugembe ekyo kyadde kisuubira okukola ekivulu n'akikuba kigaana Bugingo ekivulu ky'effoti kyamusala naye naawe kyamusala eri yali crusade ate kiba kivulu yali crusade yaliwa naawe crusade yaliwa eyo gye yakava akati agenda mbalala yawanise dda kivulu kibalanga Yesu yagamba nti ndiranga nganji kivulu kyeyalanga crusade kamulaba azikole mu church zaayo agende mutandika bagamba Lwesande ndi mu church bweti effort bivulu abasi bagenze ekyefort poto kyamusala mukko kwateeka mukko temwava mbulungi sente bantu bajja ne tebawa sente aba fort poto bantu baavu ate nabo bategekawa ate ne basaamu sente singa actually Bugingo kati ategekera na Kanani wokka kwa neebuuza gw'omuntu essaawa eno ogende embalala ogende wa bannange ate babasonyiwa kimu kya Katonda ku radio nako ayitawo ku TV talina TV ne radio kati kiki ennyo wakakasiza abalokole nti emitima balina jambizi awo bato bavumye kubanga bo bajirya ninzo obutakigira nnyo emitima balina jambizi naddala Abasumba okimanyi nti Bugingo teyali mbulira ku Bugingo teyali nnyo bapasa Bugembe yekaye gwogira lwaki gwogira ate okulinnya osikwa okimanyi n'amulyoka amuteekako ekivulu amuvuganye Pastor Bugembe yabadde n'ekivulu ku Hotel Africana nga Bugingo akina Kanani ne ku mikutu gye gyonna tuzze tulabalanga alanga overnight eyo talanga kivulu kya munne y'obulango ku TV z'abalokole owa Bugembe wabadde bumeka ku TV z'abalokole ku radio z'abalokole nga mukyala wa si mukyala wa Bugingo manene kisobezza sorry yamwegaana sonyi anti nange bani kisobezza nkisonyi yamwegaana si mukyala we oli bakola naye bakola naye basula naye patana we side dish we kaka side dish enkwacyo ye onji enkwacyo tovola oli omukyala yakola kinene nnyo etafali lye yanteekako ssebo ebyo byange si bibyo sijja kugenda nakyo gendezaamu akubawo mpataata oli si wange twala erinawo oli gwamukubye eri nkwacyo ye mukoti yamwegaana oba kiki kine side chiki never side chiki bawe ekitiibwa ssebo nkwacyo girungirye kuba essaawa yonna bali wanda ebyo byange gamba nti byo wamala byange wamala eri nkwacyo ye ani goyogerako makula nkwacyo yani nkwacyo ya Bugingo nabanno n'ekiwe nti abantu Uganda mukyawira dda bannaddiini bitiibwa Bugingo yalifuuka ddi munnaddiini gwe muli muki sha omusajja amanyi bayibuli munnaddiini kyayimirira ku kituuti n'agamba nti yawagira munnabyabufuzi bwati ne bwati ku kituuti munnaddiini ki ayimirira ku kituuti naye munnaddiini n'ayogera ebintu ebitajjansa naye wamala tuddeko emabega oli munnabyabufuzi munnaddiini bw'avaayo n'agamba Museveni otufuze bubi mumulamu ne Bobi Wine afugemu ng'oyo ye aba munnaddiini mpuliriza bulungi oyo ayogera ekyo era taba lako kye tuta okwawula yawula mu bantu bw'otandika okugamba nti ne gundi ajja afugemu bw'ayogera ku bibi ebikoleddwa abantu abatali bamu kuba aliyo wamwe bw'aga nti gavumenti mukoze bubi opposition mukoze bubi oyo taba munnabyabufuzi ne baga nti mulonde President Museveni ateekera n'ogamba mwabalonda Bobi Wine muli basiru busiru oyo aba akyali munnaddiini kati munnaddiini bw'avaayo n'agamba oyo Museveni otufugidde emyaka mingi kitowummulamu statement engeri gy'agikolamu nakyo kikulu otufugidde nti alina okuluŋŋamya engeri gy'ayogeramu alina okumakinga sure nti tayawulayawula mu bw'agamba nti bannaye gavumenti eno mususse okuwamba abantu bannange yaba munnaddiini lwaki ng'ayogera ku oli nga tayogera nti nti aba opposition mususse nnyo okukolokota gavumenti eyo kaakati
ne bwakyogera oba toyagala bwagazi musajja oli oba gwe wali okwana makula ng'omuntu n'ova oba Bugingo ali agamupangira sisita wo mwawule sooti mugende mugikube ate gwenzo gikuba ekigo eyinza obbeera waggulu naawe eyinza singa makula wagitadde kati kyoyaga otegeeza makula yabaddeyo eri oba gyewabadde ku africano makula namukoma okumulanga agenze mu kivubu kya Kathani kusaasira kwa Serena eri teyagenzewo abaddeyo badde ekivulu kya muhozi teyaliyo ssebo si kye kibadde kyakasemba ekigweza Kampala ekyakuba Kampala ekivulu ky'okulonkinga Bagundi presidential BDA ekimwege muyita amazaalibwa oli muhozi alina Luganda ku Bugingo tagenda nga musumba agenda nga family member si mukozi kyonna kyekiri naye aba family member okyanyi nti Bugingo yagenda muhozi yayita atya Kagame yamuyita atya oliko anko we Kagame muki nawe Munyarwanda Bugingo muki Munyarwanda kati Bugingo aba anko wani awuliriza oli yagendayo nga mukozi we kuba oli aliwo nga kubakolera akolera muhozi ekyo tokimanyi takolera muhozi bino nzaabyo Bugingo takolera muhozi just balina project gye bayita muhozi ebyo tobimanyi kati naye kankwe ku information ssebo ebyo tobimanyi Bugingo mukozi wa muhozi era oli yali agenze kulaba mukama we amukolera ku ki Bugingo munamaje oyaga kutandika mugire niyo nzima captain sajja watu wadderenzi banne tubebeyaza tugulira lenjiraga abantu banne mwebale kusima mirimu gye tukola yiyo yatuuse dda mu ggwanga Uganda mwebale nnyo ayagala naawe oku ekintu kyonna kyolinange mirimu gyaffe gikusanyusa gikukolera oze mpolampola oba Pastor Bugingo oyinza okumpita noga abaana bange mbaddeyo ka kamera kaakano noga nti yiyo mutambuze emirimu bulungi mutambuze omulimu gwa Mukama mutambuze bulungi omulimu gwa Mukama tutambuze omulimu gwa Mukama kuki kino kituliko sebo mu mulimu gwa Mukama ku Uganda eyenca leeta eno Katonda wamukyayira ddala bwotyo nga Bugingo yaŋŋamba tutambuze omulimu gwa Mukama olutalo bwe lukulema bw'amaliriza nga mpadde okutambuza Mozi project ate kati mbale kyogamba oli yali agenze kulaba mukama we n'amutwalira TV ye wali bakavali ngene TV yani TV ya Bugingo kusota ani yali akusasula Bugingo nga zivaawo ekananirandi mu bantu be batandika TV be basonda TV ne zile radio 5 bantu bazisonda okutandika ebyokozi yali akolawa okutandika ebyokozi yali wasirwadda kambuza obadde mawulire TV radio mu kyetagasa ne meko gitandika roughly ng'ogigula ku muntu ogula frequency ekitone nnyo kisinzira kale gundi mweri frequency mweri ali mu mmeka ekitone nnyo ebira mu milioni 5 ali mu frequency ki 5 aina radio mmeka 5 anti bozigattagatta awamu boba okoze gwasa bilioni 5 andi ye mukambala kati baya beyi mwinzo okutwala akawumbi abantu endiga ze zagira ekyo byasonda kati eri mu oba mbuwumbi nga akitone nnyo bwaba agitunda zonna kati radio eyo weeri musonde zasondebwa ekitone yinza okube ne transmitter generator za kuki abantu bayinza okuba basonda obuwumbi obuwere 10 endiga ku Kanani bazisondera bbanga ki radio baso anti basonanga emwe kawumbi bayinza kasondera emyezi ng'esatu ebiri ebwe bati esatu ena bwe bati ekanisa yagizimbye tusonda sente obuwumbi 7 batandika ddi okusonda bwe ba radio yatwala myezi radio chachi yakatwala emyaka embi batandika 2018 okusonda 2018 omusingi guliwa twaga bilioni 7 so temusobola kubako ekiradio mwagisondera obuwumbi n'obuwumbi bakala obukadde n'obukadde mu myezi 3 luli abantu bali bakyalina sente mwebale naye oli yali gwe kimanyi yali agenze ku mukolo gwa Mozi ogw'okutongoza presidential BDA ng'agenze okulaba mukama we n'amutwala ne TV ebakube yamusasula okuteekayo eyo company TV sebo gikulagako live gundi
ate akikulu namwe muli bazibu nga bakwata shoti ne bagenda ne balagako mu ngono gwa Buganda banna era bagenze kuwa Buganda mukamawe naye tusimengako ebimu Buginga wadde abantu emizimu Buginga asabira abantu tebesabira bwe besabira mu covid Kikonyo yali afaanana atya kati Bugingo teyagenda n'ateekawo wali wafaanana watya wali kyakya Bugingo twogera amazima wali wafaanana tuve mu kukola kota abantu wali wafaanana watya kyogamba okuzimbayo kanisa nti kyekireseddeyo enkulaakulana nti abantu balina emirimu bonna beetoloddewo bagagga tebatunda obuduuka okimanyi bokisi z'amafuta meka ezigulwa ge basiga abantu tugende mu Bulango tukome bokisi z'amafuta abantu bonna abali awo badiringa amafuta mu nsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa eka ne mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku maliro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe noti 773 206 588 oba noti 703 824 noti 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sematuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Nonyeyo sente nonyeyo sente omuntu asaba kubeera mwavu asaba kwavuwala abaana be butasoma asaba kufanjala asaba kubeera nga n'5000 zadde nazo zimwedde katamuze bigere okuddeeka kiri oba anonye sente oba anonye mukisa kugenda mu ggulu ku sente ne Bugingo yatwala mu ggulu akolaga ekkuba erigenda mu ggulu byakola ebikolwa bye byayogera biki bina golabako ekimu ekizoku lakoyinzo mwego ebikolo biro bisatu Bugingo byakola omuntu nga tosa kikola okwimira ku kituuti ku mukalibaye nti empeta kyuma buuma era mwe mundage wawona ngolo anoonya olukwesese olw'okugenda mu bwenzi bwe ekyo kimu mu Bible mweri empeta mu Bible mweri empeta kyetaaga common sense nti kawooya tebalina we bakiwandiika nti bw'osanga omuntu omukulu muwe ekitiibwa tomuvuma bakiwandiika wataata balina we bakiwandiika mu Buganda muwe abantu ebakulu ekitiibwa nti balina we bakiwandiika mu Buganda waffe mu nnono zaffe obulombolombo wali yagala Bible yonna buli kimu bateeke muli eri nti ne bw'oba bannange kiki kyonna kyonna oteeke kale eyo nsobi yakola nsobi ekirala obwenzi buliwa buliwa Bugingo se omufumbo okimanyi wa obufumbo obumanyi Bugingo mufumbo okuva ddi lake wateddi Bugingo lakani mwami wateddi Bugingo lako owa Teddy Naluswa ani mwami omumanyi simumanyi kati sebo omusajja anoba ate tuba bufumbo nga tetukyegatta Bugingo yagamba bamala emyaka 20 nga tebakoze sex mirundi 10 tebuba bufumbo buba bufumbo ki ekitegeeza obufumbo nti lakana bera sex ekitegeeza obufumbo ate abawo toba bufumbo kati oyinza mukuzanyira ku baana b'abandi sebo no oyinza okuwasembwa gyotogenda kola na sex ate oba mulalu abo si balala ate Bugingo tali mu egyo kati oyinza okumpa sanze musajja muno nga tetugenda kwerya bisana naye nga tugenda kola sex Bugingo tali mu kalibe eyo Bugingo oyinza wasa omukazi n'okuba embaga n'omukyala waabwe n'omwanjula n'osaswa n'ebintu kati mugenda kola sex Bugingo tebakola sex mwami wa Naluswa Teddy. Kakati baba mwami wa Naluswa Teddy. Mwami wa Susan Makula.
nze ndi timu Susan Makula agwande kuyitibwa Haji si Haji Bugingo si Haji kuba divorce teriiwo tena ono simukyala ono bazadde ba Susan baba muwa kamze mukoti yagamba atya kozi bazadde mukoti yagamba atya tamwanjulangako mukoti yagamba teyamwanjulangako namwigana bani abamumwa sinambaga bazadde be bamumwa mukyama ekyo kibayita bati mukyama kitudde ku gundi wali abamumwa mu public Abasumba babadde bameka Susan abana X omanyi kyo balina bakuula kati bagandi ola yanjudde kati oli anakuula yati emikolo teyajegana ati tejani mikolo kati bakize emikolo balina bakuula ono nga ne Bugingo alina badedeza oya bagandi ayanjudde kitudde ku ekyo human gundi human science Brea. Yes tudde ku gundi ku kivulu kya Pastor Bugembe Abasumba bameka ababaddeyo nambe muhamenyera babadde bano nayoki baddeyo Musumba gundi Revikson Musumba asumba kanisa yawa asumba talina kanisa naye nga asumbira mu nnyimba ebintu bino ababyogera bana abatulaba temulowooza nti tuyozayoza Pastor Wilson Bugembe ekyo nze nadde nkisuubira nze waliwo kyenkukayanya uliriza mwino ekintu kimu kye mutamanyi nze nadde nkisuubira Pastor Bugembe ye muntu ali successful kiringa gamba nti Robert Kyagulanyi Center wa Bobby Wine ayise waneeno campaign mbu abantu bajje babiri oba nti muwoza ina birthday abantu nemutagenda kukola ki ku mukolo ekikolo mwina obuzibu mumu nti muwoza ina birthday basombye abavudde Kabale naye bakkiriza ne babasomba kujja kulya mmere enjala kukyale wamwe bameka abaana bakonkole bajja ne bali Kyagulanyi Bobby Wine ayitanwa n'abantu tibane Bobby aliko wali sinda kubayita ano bamanya eri emotoka ya Bobby ali egundi anti katogero y'abantu Bobby Wine abantu abamutambulira ko bana kakati abatulaba ne mulize bigambo bino abasinga abakkiriza mu nzikiriza ey'ekirokole ey'ekikristaayo gamba nti bakkiriza mu Yesu Kristo Abasumba bameka ababadde ate eri yabadde enjiri ekiri kyabadde ekivulu kyadde kyani Haji oba kyabadde kyani genda mpa kyadde kyani kya Wilson Bugembe bannamagye bwe bakola akabaga katugeze Muhozi yakoze akabaga okyane bannamagye bajjira bakatumba basajjusa bajje n'omugisa muntu kwaliko bannamagye tekwaliko bajje n'omugisa muntu uliriza kwaliko tekwaliko ati kakati waliwo kikino kyemwerabidde ekintu kimu abeekinywi Pastor Bugembe wakinywi ne Bugingo Bugembe alina omukazi kanzi Pastor Kanje yabaddeyo Bugembe alina omukazi Pastor Senyonga yabaddeyo Bugembe alina omukazi zabadde mpaka za kulaga bakazi kakati oyinza ku kivu ky'omuntu atalina mukazi yakitegese mbalokole Afrikana yani yegwe yabadde Afrikana ababaddeyo Afrikana yani omugenzi kati Haji Ibrahim ya musiramu mukama mumuze ya muki ogutali musango si ya musiramu ya musiramu Bugembe lwakira tutte ekananira ndi wagazi mbalokole banne ekivulu kyabadde kyakukola ki gwe yabaddeyo wadde kusonda kyakusonda kyaki yes kati kyakusonda kyaki oyinza okunsondera nze nkole egundi oyinza okunsondera nkole edduuka oyinza okunsondera nkole edduuka nga gwe ine eriryo obanga nariryo tenunalisonda nosonda eryange nkole edduuka kawoya twogera amazi mazima googerwe kawoya bwe mbanga nkitegedde nga nzirina tonnakola dduuka nawe oyanira kola dduuka nga ngenze mu kikuubo pawe miliyoni 2 nzikuwa nga ne kulumbe lwa piisuula kulumbe lwa piisuula so zaali mmeka wampa sene meka emu esinga noti teyasinga noti emu tesinga noti nga terina nnyo omugaso eri baali bajagaza emitwalo 3 emu esinga noti tegisinga baali bajagaza emitwalo 3 twakuwa emeka ne mwampa 5 n'abalala bakuwe ze twalina mwe bange Bugingo teyaliwo tagenda mulumbe mulokole ate wali omutwala mulumbe ate zisente zikole mulumbe baziwandiika wanti za Bugingo olirabeko ng'afuuwa omutali mulokole kyotegeeza bano Abasumba tebasobola kuwagira munnaabwe agenda kukola bizinensi oba eri kyaki ate nga bavuganya gweza okuwagira kompititawo competition mu ddiini mu kusumba abantu lwaki baba obujulizi ku kamera mukama aba ate ogasseeko kamera mukama aba akoledde abantu lwaki ogwera mu kamera
n'abalala okumanya bajje no kibaita advance okulanga mu Luganda ye mukunanga enono y'okujja ogamba bakatulikire baba na bujulizi baba nabo baseka tebaba na bujulizi mu muzikiti baba nabo ku kamera baba meka tetugenda kola kintu ye mukunanga walo radio ya mukwano gwennyo waneno mu town wakati awo kati tugenda okiro kutidobera akabasawo tugenda empola ne balira ne bakamanzo musawo gundi yankolako tugenda empola ntandika okumenya tutandike mu radio waliwo dream impact radio ya impact radio ya izabalokole kati ndi mukumenya Serwadda Pastor Serwadda tuna top radio ya Senyonga tuyina Lakdona Minsi eyono omusumba no ali ku eyo mukono wanene mu Kampala wano kuchambuka okudde machindye prayer palace ya Senyonga like tuyina eya Pastor David Kigana wajita Kingdom ezo mu Kampala like tuyina Salt TV ya nani ali mu government ali Salt TV nini ali mu Salt radio ali mu gundi mu government abasabira kan ne bagisonda Salt echachi tutedda Salt TV Salt radio man kiwedde ekyo kyawedde ya muntu ali mu government wakyogedde ekyo twakitegedde ajikulira ye Bujingo ali mu government katwina Spirit FM yani eyo nayo ya simanyi musumba wayo nenga nayo ya dini nyingi radio z'abalokole wawuliddeko obulango bwago bumeka ku radio zonna ye kivulu yakitadde ku ttaka lya mulokole oba sente zaade zivaamu zigenda kuyamba abalokole bano bizinensi ye buli omu ne bizinensi ye abasumba obutalabikira ku kivulu kya Pastor Wilson Bugembe kitegeeza ki buli omu Katonda amuyita bubwe era Pastor Bugembe yaloze kivulu ne kijjula madde manye nkube yasabye yaloze yegwe ababaddeyo babadde abasinga ndoza badde bazze kutendereza Mukama Katonda bazze ku kivulu we yabagamba konti eri crusade concert. What is meaning concert? Bujingo yabadde overnight chovala tiyazi singa teyadde overnight naye yagimanyi kambuze kivulu yakimanya ko yakimanyako ali tabera mu ggwanga singa teyadde na kivulu kye naye yandize manyi wenga basologena mu kyakathani kusasira ku Serena ngate simolokole nirwa kwa yadde n'ekivulu kye n'ekkanani abasumba balabo babadde ku kibadde n'ebivulu byabwe nabo lwaki bagendayo kibakakatako obwegasi bwe babuulirira Katonda abatuma kwegatta yabatuma kukola ki kubuulira abantu ba bulijjo njiriku oli buli omu ali mu bizinesi ye tebabadde na sente zasula mezi kwa mwaka faananyi bantu baavu abantu bewalabye wa Pastor Bugingo nga ajjuze ekivulu kye gwekyo ekivulu kyempita overnight ekimu kye yakoze kulangirira show ya Levikson September nga 3 ku byemu ku ebyo kozi yayimirirako ku kituuti mugundi mulancha oba kinagamba nantu mugendeke wa Bugembe kamuza yayimirirako ate eyo njiri eno yabadde njiri eriwa eya Levikson ekivulu kya September buli akukkiririzaamu abasumba bameka bayimiridde ku bituuti ne bagaba n'ennaku z'omwezi nga 3 June tugende ku Hotel Africana bandi judde nnyo Hotel Africana babagobera ebweru ate nga tebaga kumenya ddembe kumenya mateeka webale nnyo amakanisa gonna gali tugende mu Kampala wokka Pastor Kigana naimya nagabane tugende wa Pastor Bugembe inga abalokole balaga amanyi balage massiveness bagamba nti abimbi bali abensi enyimba zibasusse nyimba ziri waggulu mpaya abasumba basatu abagyane bagamba twagenze embalala ne tuteya abasumba mukaaga era batanise chache z'amaanyi ekyo bakikola mpayo chachi hangani ngakutte kuyo banga tuteyo chachi agenga bugamba nti nogamba ngagwe bonzo okugamba nazo talent ya Jackie Kizito omuyimbi era nino mutekamu center ayimbe omusoma naga Katonda omwana no malabe mama mafuta agenda kufuka amaanyi kati jangu otandika okola ano chachi kuzimbide chachi bweti Bujinga ajja kikola ku pastani
Pastor Makula yatandise omuwa omuzindalo tonnakiraba. Naye mmwe muzanyire ku bantu. Naye nze kinyumira ku bantu mpozirwa kuba nti Bugingo beeganga. Naye bwate weeganga bulungi. Abantu bozanyirako balina empewo zaabwe zijja baluma. Bani? Abantu b'okukanani. Buli muntu ajjawo ng'alina empewo gy'emizimu gye. Zijja lumani. Kati oli bamusabira omuzimu tojja zaala, ojja kuzaala ng'omuzimu gwagamba omwana ono okuzaala amaze kugula nte yange gye yatunda. Kati tojja zaala ekikuliko kikutegira nga kikwata Makula. Neno n'omuntu abba wa munne mu gundi. Ati kyegamba olaba. Bw'oba teweeganze bulungi era Makula mama wange musabira. Nnyo ku machano lweggo. Nti ayinza osabira omuntu bawe n'amuteekako omukono. Jjukira omateekako omusajja katomanyi kikwambala. Okimanyi nti omuzimu guyinza okuva ng'omuzimu gwalina gwagano zaala Bugingo n'agukwatako. Ojja zaala wamma omuzimu ne gwa kwata olugezi. Alaba Bugingo bwagenda nago. Ndoza Bugingo akwata ku muntu omusabira nti bannange omuzimu gw'obwenzi omuzimu gatiruga. Bugingo si mwenzi kuba kati alina omu. N'oba n'ababiri tuba mwenzi. Alina omukazi Bugingo. Bugingo alina omukazi. Mu kooti yayogerayo nti mukazi we. Teyagamba si mukazi wange. Yagamba sinnamwanjula. Kitegeeza ali mu muli alooni. Gwe nze nkyagamba Abasumba singa anti bagira nnyo nti bannange ennyimba zino zibayita ez'ensi babebekulu babubweni baani zibasaanikira naye ng'ate amakanisa gakola ki gajjula kati strategy nadde ninze ndabe Pastor Kayanja aguze tiketi z'abukadde butaano ku kituuti kya Bugingo. Pastor Bugingo aguze tiketi ez'abagoberezi be obukadde 3 ng'ate yabasaba atabagulire. Yabasabiriza atagulira abagoberezi. Bwalino nakubwa olyogenze mulancha awo ba overnight n'avayo nga tasabe kimu kya 10 bakiwayiwayi. Pastor Senyonga aguze ticket kwa Pastor Senyonga yaleta Pastor Bugembe. Okola ki? Like mugundi okuyimba nokola kino. Omuje Masaka. Yomukwabo actually kiri kyo badde ogamba. Era Pastor Erandiza feka. Era Pastor Bugingo. Era Pastor Bugembe. Era Pastor Bugembe. Awannyo Pastor Senyonga ekitibwa Lwaki. Nga Bugingo bwakiwasirwa dda. Entegera zaffe zonna fena banjawulo n'entegeera tewali alina ntegeera yanjawulo abantu tuba tutegeera twewunza bwewunza. Abantu tuba kyoga Bugingo takimanyi nti sukali wa bbeeyi mu ggwanga Uganda. Amugulawo. Wangi? Amugula ddi? Anywa ki? Sure. Bagambye nti oli yawangula challenge ya KFC. Osonga nti Susan Makula amanye engeri emmere gyeyo kyamu kugoni nti emmere ekwokyezza. Naye sekyuka Bugingo nga yakajjawo ng'anywa kisplash ne keeki kyekyemisana. Splash. Byebimu byonna biba byakunywa. Asabira abo abantu ebweru. Naye okugaggawa tekyetagisa bbanga ddene. Bale ekimbo yakoze gundi. Findako. Fad. Susan Makula asokuyimya mukabe bana abakyala mufumbe bwe muti ba mufumbire bwoti inga yawangula guli ya cafe Javas nga kati ababulirira ki yawangula guli ya CJs olumba owangudde CJs nze kimo Bugingo abagamba nti mumwogerako nete mune kimukoze mu ggwanga ye alina kyakoze akoze ekyo okubba abantu asaba busabi okwawula yawula mu bantu ngani okuvuma abanavu novuma kitaawe yavumani banna Pastor Serwadda mu wammere nene baza Pastor Serwadda nabo balina gye bebavuma bibi kubisasulira sebo nga Bugingo ayimirira nti bannanga omuzimu gw'obwenzi owaye tongezezaako okuwako bisirani kusabira nnyo olaba ndi mukunaaba emikono gyonna Bugingo gye yanteekako ginve kitolekanga waabaana bo sebo tolekanga waabaana bo yagala nnyo abaana bo nga Bugingo yakusabira osobola okubeera waawo omuga sebo mukole nga bwe ŋŋambye temukola nga bwe nkola omusumba ate ziri ndigajjukira nze kendera Susan Makula ng'agamba abaana abawala ababuulizi naye kati Susan Makula akulumira ki kati agirawo ku kivulu kya Bugembe okumanya te ekigwadde ogenzeyo ng'omunoonyezaayo ki ani ku kivulu kya Bugembe okunoonya yani Susan Makula gwe kyakutokola baani abajja basumba kyera wakoze lisiti mama Fina yagabye ssente musumba waawa asumba wa speech ogundi leader alina emyoyo gyakulembera speech leader kitegeeza ki kituufu kyoyogedde ye
oyo ye yabaddeyo ye muntu abadde Abasumba yabaddeyo mama Fina ye muntu gwemmanyi atali muli wankwe bw'aba agambye nti nja kujja biki kyali anti mama Fina kyabasinga baba mukwano gotagire no bwati biki mama Fina kyabasinga kimu ali kwalali mama Fina kyabasinga kimu akimanyi fena mu ggwanga tuli mu kwetetenkanya naye kimanyi by the way okyani kintu kyogere ekituufu nti mu Uganda percentage esinga fena tweyabwe twetetenka kabe Buginge naye toyinza namunenya naga nti biki era naye yekola ki asimu yabiri ebyakya kibiki simugira nnyo kuba bya kweyiya naye bwasukka wanazze mu bwenzi avuma abalala bwenzi tebukole bwomu Buginge tayendangako nate tusayenda olaba akawala akakubye kati afuubukalaga afu enkalamata simugana kole ne ku kituuti nobyeta ne ku kituuti nti kati unangude mu kafuba yono kati gwengwa migwa mukati gwakirimu yagenda ku luguudo lw'ebbakuli olwakinuuna ekivulu kye tuliko ekivulu bakuwola ndaga munene simanyi omukazi wamusabako ekivulu kya Pastor Bugembe wali oyakwana Suzanne kyayongedde okwoleka enjawukana enjatika tebangawo nkwatagana mu balokole abasiraamu abatakola kivulu bakwatagana naye ate ulize ebigambo bino abasiraamu bwe bategeka kageze gundi swaba kasumba kuyidi biki omusiraamu n'ategeka munanga abasiraamu Bugembe yakoze ensobi beyiwayo soko mpulize beyiwayo ne bagenda abasiraamu bebe nnyini n'osanga ab'entalabuusi naki naye nze nsibawo omukono gwange oba babadde ewa Bugembe badde balokole oba babadde baviira ddala ku Nansa twetaga okumanya baba Bugembe yakoze ensobi omusiraamu bw'akola ekivulu baswaba akasumba bakiteeka mu Africana ya BMK musiraamu bali bakitadde mu Africana bakola conference bagiteeka ku Taji Hotel ya musiraamu okitegedde ya muki musiraamu Buginge alina yikameka ezettaka wali kanani 8 kitundu ebyo bisawo kyogana tekuyinza kujjako kivulu kya gundi lwaki tebategeregana nga abagundi kale wa Bugingo tugeze kale si Charlie Vixon kigena beera kolo lwaki tekitaddawo lwaki mbulya omuyimbi lwaki bakiteeta ku kya kanani omuyimbi omulokole lwaki tategereyo shona agiteeka kanani kale ku nnaku ezitabeerako overnight nafuna olunaku olwo oba Saturday nateekako ekivulu ebintu bino byetwogera naye abantu baba batutegeera osobola bategeeza ndiga ezisinga ndiga abatulaba mu veresole muli ndiga katumba jadi abaita idiots okumanya ndiga bajjako internet nga tugenda mu kulonda wabulayo omuna Uganda yagamba avaayo akwate ekipande agende ku kkuba agambe mutujeko eddembe lyaffe ery'okumanya kye tulonze balina okutwala byabakama mu kooti oba yatyako internet yali ateteganya okulonda kuba singa bwe siba sindiga bwe ziba sindiga bwe ziba siki sindiga buwuliriza nnyo Pastor Bugingo Pastor Kayanja Pastor Sirwadda ekintu kye balimu kye bakola babbo ne bebekulu bakikola dda kitya twekubagana music ne kamiliyoni atambule naye ate ako kazannyo ne bijja ne mu ddiini eriwe ddiini enzikirize ne eriwa eyabalokole business kale tukirize business okyanti nti abalokole bebandibadde basinga obeera successful mu ggwanga Uganda mbuuza otya bebamu yes abakatuliki bangirikana abo balina bonna abo bwe batyo balina audience katugeze kizibu nnyo okimanyi kizibu nnyo okugira ennamugongo nti nafulopinga abo bakkiririza mu ekyo nti abajuizi ne bakola batya era abooga bwati naye gamba abaloko girange wali ogenzeko mu kirombe so kompulirize singa abasumba bano baba balokole n'owulira nti babuulira kuba Interreligious Council bagamba simanyi twogerezeganye Bobi Wine yogezeganye gundi bagala eggwanga lingaliriki liri wamu beegasa President Museveni yitabanno naye bo abateeyita kontra ne Pastor Bugembe Pastor gundi esiye sawa yeno yitayo abantu bakatugeze nti Pastor Senyonga langidde tiketi z'abantu 2 zenziguze weziri Pastor Senyonga abalokole ne bandikoze kantu ki ebyo bagamba
mbwe nyimba tuzimba ebivune tubigira ne bitusala ne bakola batya nyimba ntwaziwuliriza ba Bobby Wine bebekulu bakyabasinga abayimbi be bayita abensi bakyabasinga emirundi 10 olw'ensonga wadde nabo balinamu ebintu ebizibu byabwe naye ate bo bye bakola artist omanya nti bebekulu ogenda na Eddie Kenza inako kyakoze gunya kyakoze zinaye katamba we naweza sente we naweza sana kola ata ku birthday naye Abasumba nalinze ndabe ku TV ngama batunze mu kamera pasta yajuza nga kyadayagala yajuza naye entebe tatuloza nti entebe emeza y'Abasumba milioni 2 oyo yakitadde Abasumba abamu tebayinza okuba tebakkiriziganyaayo abaddeyo abantu amivu okay teba Abasumba amweteza tewatera genda ku Afrika ate Musumba alinnyayo mu bivulu yakitegese mu bansi mbasachula ate n'atekamu n'abayimbi abasachula kapale wamulabyeyo kambuze Mickey Wine wasachula washi wasachula naye yayinayo akagosi kambuze teyalinnya ku kituuti kya gundi kya Pastor Bugembe yalinya ekipasa kanja abayimbi be yatwalanga mu 77 dogs bakamyoni balinnya ku yali abayise kulokoka kati balokole Katonda tanabakkirizisa oba tebannakkiza bonga tebannakiriza kulokoka babeera nga bagenda cute kaina agenda n'ayimba n'akola atya kakati nga yaddayo n'ayimba zansi anti guli mulimu gwe kati kyekibagaana okujja laka eno sitaani bano ababadde wabugingo ewabwe kafe n'ekintu kyeffe twamuyita nga muli bakaamu abasabire wabugembe ffe tetwaga basabire waffe ndoza gwayogerera Abasumba kati Bugembe alina kyaki enansa nabameka ababaddeyo aha bajuze yaleetaga abantu bameka ekivuli ky'okuba successful mitwalo ebiri n'omutwalo n'emitwalo esatu n'emeka omutwalo nagwo weyabadde ekifo kituuza abantu bameka mwabirabidde ku TV yabirabira ku social media tugeza bugeza kandi bweyandigiza emitwalo ebiri ku mitwalo ebiri ziba sente meka mitwalo ebiri ng'ofunye abantu emitwalo ebiri ngokadde 2 abantu abategeera bo bategeera kubanze nagamba wano mu ggwanga Uganda amakanisa agameruka buli kadde enkya n'eggulu uliriza singa baba basazeewo ne baga nti lwayo twagala tulage okikiriza nti ku 3 amakanisa gonna gajjula mu bisaawe okimanyi nti nga bagambye abalokola abasobola okujjuza kololo nga kivulu okimanyi sisuubira nti nga tugeze kachine na ku Levikson tubyogera linda ku Levikson oba olabeyo nti Abasumba 8 ba Gracings ba headlinings ekivulu kya Levikson olabe wali nti Pastor Sanyonga ne gundi ye church ye baguze table Pastor Kayanje baguze table Pastor Gundi mbanje eri baguze table nze ndaba kye tuliko Meruda kula baguze kino kye tuliko kyonna tukumala budde ngakuna miramuzi be munzikiza kusikumala budde ku radio ya Soloti ya Bugingo ne TV paka obulango babalokole 8 obuliko osobola nga sibamanyi ati nizo okuba kale mpabuna no sijja gamba nti ngokolaba oyo eno busobola okubaako pepisi nga sibumanyi pepisi ate nekirasira banyoso abatwala abantu ebweru no nekirasira lwaki togira bulaba ki anzo ndaba nina TV ezange zendaba so tterimu byeko atebe kunyumira tereba na mawulire mikwano gyo okubeera mukwano gwe tekitegeeza nti kinkakatako sigambye nti bibi naye sijja si buli TV gye siraba nti ekola njiraba nenze sijiraba kati kakikulume njiraba ye yaffe fiko twagisonda nze kuliko sende yange nze sooti sijiraba nze nagisondako sende yange kweri ezo sotola yakalanga akobwerere okubanja neze ettaka nasonda ku ttaka ne sooti so banja nenga za muzimpi leka muze bazikukaka wakwate zina lisiti naye bakusaba nto ani yakusaba Pastor Bugingo banaye muteekeeyo mulete tugule toti mulete tugule eno kati obanja kanani obanja Pentagon ezizimba Pentagon bali naye nateeka bimtao jadi 5 kamzima lekamze kamstata mchalo yali afunye gundi sukali tarangi
olwo bamuweereza gundi wayali buli kimu yali bulungi okuziwaayo afune buli kimu yali akifunye anti kati nali ku mulimu buli kimu yali akifunye nti bwakwata etaano ogiteeka ku Pentagon muzeeyi yali bulungi mu kyalo kimu ng'akifunye anti nali nkola ku soloti nali nzidaabiriza mulimu bwaguddabiza ate gy'oli bwampita myaganya gy'engalo era kati nsuubira okuddayo waŋŋamba ekigambo sirikyerabira mbwera omusumba atubye ssente zaffe maama wo wamugulidde sukaali nti nedda ziri zoowaayo yazikujje mu nsawo nti nedda kati gwetano wagikujja mu nsawo nali nzidaabiriza mulimu bino bye twogera tebasobola kutegeera mbafeeko balina ne ssente ze batadde mu bbaasa ku sande bazitwaleyo omusumba okumanya embwa zikyali mu Uganda endigga bangi abafudde nga bazze okulamaga ennamugongo ng'entaana z'abajjajjaabwe ziri mu nsiko awo oyogeddemu bubi bulungi oyogeddemu bubi nnyo eri yabadde temwagala kiwulira yabadde kale entuuko kati abatafudde ye naga nina otuukako obwajulizi bwe battirwa ekinaye nga tatambulangako yadde kutuuka ku butaka bwazaalwa naga nti ekika kyo omukulu w'ekika atudde nga tatuukangayo nina ekintu kyabajuliza ekyo bansonyiwe naye abantu baali bajeemu bajeemera kabaka nze ate muna ensi kyembuuza okimanyi nti mu lwero lw'abajulizi abaafa oyinza osanga nga temulimu faaza mu nju mwe bava tujja kwongera kunoonyeza tuyinza obutabimanya nnyo so tulina okwongera onoonye faaza ow'amaanyi oba kalidinaali ng'ava mu lulyo olwo babafirire oba abantu baba bategeeyo tebasobola kino essaawa entusa ofunayo abantu abayinza ofiirira eddiini Bugingo mukulu agenzeewa mukulu ataalaga wabula obwo si bwamagye si bwenyaleevu omukulu mulage bulaza lya nguzi yaliya ajja kufaafaagana naye yaliya ekikapu kiimu nange abantu abayinza nze bemanya bayinza ofiirira eddiini mu ggwanga pasita Bugingo kwali bayibuli emuli wano ozi ng'afiirira eddiini y'amagye amagye omanyi nawe gafuuka ddiini kati nze nali simanyi nti amagye ga Uganda g'NRM nali manyi nti mpulira Uganda UPDF kiggwa kitya Uganda People's Defence Force mu Luganda nkiba kitya magye g'abantu bannayuganda nange bwe nali mmanyi kati ki g'NRM ekyo tekisinza nakuwakanya kubanga muwoozi ali mu kundi y'amagye naye atulaba atuukiza newe nze naye simanyi nti ne bannamagye basobola okujja ku bituuti ne babuulira enjiri nga beebuzaabuza ng'abasumba okuyitibwa tekiriiko gundi kuba waliwo ne bannamagye abayimba gospel nayo nejja neyeefuula omusuumu atafuuka aba musuumu aba ayitiddwa naye nga batakyakolera tekigana kuba magye nga kitabala mbega ate abegaani kitaani oza tukomene wano kuba naye bana ababadde wabugeme mu kulika eyo naye njagala abasumba mubuulireko ku byemu omanyi ne Bugembe azunga nnyo kati wamulaba wa Bugingo wagaye simagooza buli akulaga amannyo nti aba agaseka mbw ayagala okulaga obwegasi gwe abatankuulo olyoko bagatte omanyi aga nnyo okwegeziwaza mbwalaga mu eddiini egamba katonda agamba bayibuli egamba tulina kwegata ojuke ka vidiyo munjagala nnyo ate ensobi by the way kyalemesezza Bugingo gende wa Bugembe kiikino wuliriza kubuulira Bugingo mazima kyoli kitaawo Serwadda gw'ovuma ekyo odota ku kituuti kyani kati Bugingo atamanyi kama mabulire olaba enkola ya President 7 ya Bugingo President 7 byakola Bugingo abikola 99%. Yego cyane tozo ga President 7 amazima nga naye agamanyi nakugoba bugoba nagoba
ngoli oli minister okimanyi nti America kyambadde yagamba Prime 7 yagamba bane tuluddewo abantu batukoye nekimugisa kuba minister agoboli kati ne tuje tunonye ku America kyamba oli tomubuulira mazima ng'olwedda agamanyi ekyalemesezza Pastor Bugingo ekimu ku bye tusuubira gwe ssebo Bugembe wayimirira ku kituuti kye n'oyogera amazima ku musajja agamanyi beegatte ku nsonga ki mwoli kitaawe toddamu muvuma takimanyi nti kitaawe oba tikyatamanyi nti najja kulaba era nze era nalaba feesi ya Bugingo nga bali ku kituuti Bugingo kati bw'olitegeera nti Bugingo asanyuse nasanyuka ekinze era bwe nabalanga ngamba bw'aseka bw'olanga asese n'akolaga alina eddiuli wano nagira akazigo manje sole akazigo naye akaki akazigo kazigo kabeera weno anti oli muvandimwe okay akabo oba bubeera eno nagira amanye mbango ogisongera kakale kazagira omanya goza wasanyuse nnyo akeneka naga era nalaba yo gundi jamu asigino era naga pastor era yamugamba oli kitato koli olabye neegana kandange ogoberera ebintu ebyo olabye neegana oli kitanda oli tato wange era sebo awe wava entabiro naga ono abingamba singa si Bugingo singa si naye nga tumaliriza mu Uganda gibike gundi yaffe osobola nze kwa kino asoko gani sikolera basumba sikyaddamu kukolera basumba nze gyo nakiganirawo nga nkyali ku campus neŋŋamba ku byenda bye sikyaddamu kukolera basumba naye gundi ng'omukolera taata wa Bugingo era kyenkono okolera famire ya Bugingo ani taata wa Bugingo manyi bameka taata wa Bugingo nali mukoledde Bikira Maria nyina Katonda yazaalibwa Omunyarwanda Serwada tomukolera inga nakuvuga nga nekutwala ku impact ngenzeyo ku show irwa kalemande kusaba wagenda nga kusaba taata yenze pasa Serwada cha wagenda nga kusaba wagenda nga kusaba yenze nsaba mwatekanga ne tia dop neba ne Bugingo wallahi nedda katudde mu mazima Bugingo watujoga watumanyira omanyi nti wabe nakolange wa Bugingo nga gwatolayo tia dop mugundi ku kanani nozikubayo nozijjayo nokolaki bwebadayo omukole nambole nokuba ebipande nambole yo nofuba novango n'omugongo kuluma ne barasa yemitwale 10 nebula ntino ne mugenda mu bivulu ne twakolanga ebivulu ne mugenda jinja ne mugenda zebaita crusade ne mutoba ne mukola ngokuva n'okwebaza n'emitwale 10 jibula naye nabalo kwete musima olwairo nyiziza nnyo oyo teyakujoga okusikkujoga bwoba oyiga ensi bingi byoyitamu yali akusomesera Bugingo ino mwebaza nnyo yali akusomesa omutegeero otegeera abantu ngeje bakolamu gibayisamu abantu abalala Bugingo mwali ddala lye era nze mwebaza yakulaga amazima n'akutegeeza n'akulaga nti sebo guka amaaso ensi bweti bweri si musumba nakera ncha nenva Bugingo bande bangamba era Bugingo tomunenye tu yakola kingi nnyo Fadi osudde yali akulaga eriwa Bugingo badde mwana Bugingo badde akwagala Bugingo badogera mufunako ebirungi binyine nga kati mu bitwale kebibasammukire era Pastor Bugingo nkwebaza okulaga Fadi kawayanko bini ensi bwe ino tambula webale nnyo webale ddala kyewakola kye walina omukolera era sebo so yakujjako muzindalo ale munayo tandise okwoga ebitakwataga era nze mwebaza n'omwana we aligendayo ne bamulaga ensi ntaata aligenda zate kakati ndi mwebaliza ku mwana wo ndi mwebaza naye nze abaana bange mbakuzizza mbagamba ne Suzani mubanja abaana bange mbakuzizza mbagamba Suzani mubanja emitwalo gyangaga bw'obadde mu bwavu otebeera mu bwavu kimanyi waliwo TV yange Suzani gye watundira ku Shama najigulira kwa bakuli TV yange yasooka mu bulamu Suzani tansindikiranga ssente ezo mwaka ki okuva 2 yagitula 2019 paka katansi nanga sente njazikuwa yagitundira mu Shama restaurant yali ku Kanani wavu kati buli wano bunkuyenga osindikire sente zange
sesitula nengenda kusoti ne manja akubanyinza okungati wazumulira kusoloti wano oli wa cham genda kanani atenga ne restaurant Susan yajitunda Kamzi wali ononya sente wali yagala sente TV yange yali njimwazise ku restaurant ye bwe yatunda restaurant ne TV najitunda mu properties zonna Susan yana restaurant ya shama bwe yajitunda natunda mu TV yange ningenda okujja TV nanga jireke na kuwa musende twajana mwetano je nagula 5 mwetano konze kale mpa nanga kale nja kuwanja kwa mpaka nakati sende cyo mpaka sente kange mbwavu numa nzizo mwana kusomero mwana agenda asome akula tutena namba oli mkuchanyuka takwata simu yange ya blockinga ngenda genda ni kalaka tutena namba ya Pastor Bugingo timankwata Chisuse Bugingo nabansanga mukubota nkubira matara do nkubire ngombe kata konga nena bila mutajisiza akubire ya kigo na sate kanga yebipande kanani yabikusabako taina bana lwaki tekosanga babe kukadi yange kwali continue ono yajja okuteekanga ku gundi yateekanga ko presenter sort media group company limited Uganda tikadi ezo Bugingo yali azisainingako kakati lwaki bantimbisanga ebipande mu crusade nali musumba oba nali mukadde wa kanisa mwauso plan ali nkola ngani lwaki tebampa sente zange Susan nkubanja makula bakati buno obwavu sijabu gumiza nali nkirese kigende nikati nedda buno obwavu bungi jukide TV buno obwavu bungi ate mwakoze 40 mugenda namba dala pasente zange sinikire na wage simu eri 0750 9986 eleta ko ya fadi era sente zange obanda mwa batulaba ngoli timu Susan mwekwate mwaka sene mukasindikire njaita messaging bagayo no yansa sude simu banje gwali omuwa yachi saji mwa yetu minkiza jitunda siriwo yandabiriza wali omuola yachi saji muola nali mwazi nali nja restaurant nandabiriza ati najitunda Susan paka sente bwavu numa nzoma na kusomera restaurant tekyaliwo yajitunda kichirwachi yali yajimpadde mu bwa manager nenjivamu nenjireka nenjimudiza negwa najitunda lwaki yagwa nali njivuddemu taina mukisa gwa business kati restaurant omuntu atali mufumbi tomanyi byakufumba bawo mulisa ebyo byonna sibiringiriza bawo mulisa cafe javas wa CJs amufumbira tamufumbira ate otandike restaurant oba olinaki restaurant ejja kuba naye siika kasente kano kampi nyambako tubanje ngira kwake 10 si musisi mulungi nja kuwa tubanje ngira kwake tato ndako yogedde musisi mulungi manji zake anaga sente za TV ngira kwake 10 manji zako tata omukyala Susan Makula 10 lyoliko TV gye wagitunda yonna genda maaso eyagiguza cha Scovia webale nnyo okola ekikolwa ekyo era webale kulaga kawoyansi njagala nnyo omwami ono ayigensi ngenda kwake nawo oli bubi ngenda kwake 10 Susan Makula ono tomusasula tomuwa lwaki wali omulagansi wali omulaga chiche muli makaga mmwe Bugingo ne Susan Makula era mwebale omwami ono bwaba tayiganga ngale kati akyabanja yebuze abali ku TV abazze bavaayo oba bavaayo lwa bulungi kufuna kwati bwe kisa nze mpasene zange yali atera kufumba mmere ki yali afumba naye ku restaurant change idde Bugingo yali atera okulya nze manja sente akuume tomukuumisa lindako kuuma sawa sajja kakawangala awa gamba katonda akume nange akumene Makula na sente zange mukama katonda atukume akume Makula akume nange oli ayina sente zange nga ndi mbwavu katonda akirabe akumoli amwemirembe yafulute yeba kafulute afulute aiso mukamaso ne manju ngali ku sente zange yemwadde obugagga buliwa ku sente zange Bugingo wuwo akwate bitwalo yanga ana mweji anyimpe nze nkite akuume
Munsi buli omwali n'ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa eka ne mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku maliro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe Note 773 216 588 Note oba Note 703 824 Note 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Uganda y'enkya